Yes, nkulamusizaako omulungi ali naffe wano ku Jika Media era ne nkubuuzaako nti wasuza otya, ogamba otya, kansubire nti oli bulungi. Ensonga za Hajjati Zuula ze tukyaliko bannange. Hajjati Zuula byayononese dda, Hajjati Zuula kaweddemu dda. Tiimu Hajjati Zuula mwandyekaabiddeko kubanga bino bimalamu amaanyi. Tiimu Hajjati Zuula tetubalabya nga musaze nga muzze ewa tiimu Haji kubanga Hajjati Zuula ye kalabika kaweddemu dda. Ke katambi ke ngenda okuzannyira naye nga sinaba kakuzannyira, nkusaba olaikinga video yange eno. Naawe atanaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge ku ssaawa eno yonyini nyini. Kale kankuzannyira akatambi kano naawe nkomewo mbuulire oba ddala Hajjati Zuula tekaweddemu dda. Butereevu Madaamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye. Nze ndi wanjawulo, I'm telling you. Ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you, you woman, oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okaabira ewa bannakiwala mbofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo. You're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity, ogenda okumanya. And you'll tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa. Ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, you will see all the records. Bwewetambuze ku YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitukuvu, abo nabo basasule. Can I have a pen please? Ogwo musobola gusaagiramu nga ffe situguliimu. Ekyo nkibagambye. Thank you. Very good. Obwo buziga bw'emmese bwe baali beekaabye, buziga bw'emmese bwennyini. To con the public. So, we have written eri embassies zino ez'enjawulo zigenda kutubuulira ani yali agezaako okutrafficking omwana ono. This is not small. We want immigration etubuulire mu file ky'omwana ono we yafunira passport and what the purpose was. Muyinza okuzanya n'abantu ba mediocres. And you're going to tell us the proliferation racket eyo gye mubadde mwogerako and anything that deals with human trafficking, okutambuza abantu. Even WhatsApp can give us the records of your conversation. Naddala ekyo babadde bagamba nti muyisa abantu bye mubadde mugamba nti ku border ya Mexico. Who will know? Who will know? Who changed the names? Batugambye waliwo amannya g'abantu be yatwalirako abaana omwami oyo omu nga papotinga nti baana be mu United States of America. But we will also know. We will also know. Because, of course, we are going to get those records. We will write to the embassy, but also the State Department. But wulire in which capacity kubanga records tuziina ng'omukulu agamba nti alina capability okutwala abaana b'abantu n'abayita ababe ne babawo obutuuze mu America. Nga kwabadde asinziira to destroy this man's home. Imagine. Ebyo nawandi bikoze, but not to get this man in prison on trumped up charges and then you ask for his land. Anti
nono yagamba mu interview, and we have that record, nti omwana bamugaba baali bamutwalira mu America. Okay, ajja tubuulira oba yali asabye ku visa, oba yali amuyisa mu lyato, oba yali agenda muteeka mu gyatuuke, oba ebirala. Anyway, finally, obujulizi obuviira ddala ku any witness who is a self-confessed criminal tebugibwako nga bwonoga nti hadithi oyo aba tekyamugibwako. Neebaza abantu mwenna mu ggwanga abakyalidde Hajji, era abantu bagambye nti beyiro ya Hajji takwata ku ssente ze, ne bwe banaamusaba obukadde 100 tuteeke buteesi ku TikTok, abantu bagenda busondera mu ddakiika 2, ne bwe banaaba abantu 1,000 bagenda busonda babuweeyo. Yes, buterevo yonno ye Honorable Muhammad Nsereko. Kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko. Nga bwe mukimanyi nti nga ennaku z'omwezi 3 Hajji agenda kubeera nga aleetebwa mu kooti abeere nga agasimbagana n'omulamuzi, awo nno alyoke asomebwe, balyoke bamusomere emisango gye agitegeere, era nga kwolwo tetusuubira byakuvaayo, era basuubira nti ng'ennaku z'omwezi 3 Hajji anaateebwa. Ng'ennaku z'omwezi 3 Hajji ayinza tagenda na kuteebwa, balina okusooka ne bamusomera emisango, then ne balyoka bamuzzaayo ku alimanda. Awo ne balooya ne balyoka batandika okuprocesinga ensonga za beyiro, okulaba nga Hajji akola ki, okulaba nga Hajji ateebwa. Kakati omukulu gw'ova okulaba ye Honorable Muhammad Nsereko ng'agezaako kubeera nga atubuulira. Muhammad Nsereko yakulembedde ku balooyazi ba Hajji, yakulembedde mu balooyazi ba Hajji, ekitegeeza nti ono naye agenda kuyiwawo omubiri alwanirire Hajji mpaka kulaba nga Hajji afulumye buno ng'avudde mu buzibu buno bwalimu. Muhammad Nsereko batamumanyi, lawyer is a professional lawyer. Oyo ye lawyer wa ddala nnyo nga bw'okiwulira. Abasinga abadde beebuuza Nsereko ayogera ng'ani, Nsereko y'ani? Aboogera bwe batyo mmwe mutamanyi Nsereko. Abamanyi Nsereko, lawyer nno omukukunavu aggumidde. Mu biseera ba Nsereko we baakyakira, y'omu ku balooya abali basinga wano mu kibuga. Mu biseera ebyo yakyakira nga tannajoyininga politics, y'omu ku balooya abaali bakyasinze okubeera nga bakyaka, y'omu ku balooya abaali bakyasinze okubeera abakabi. Era bw'onoonyereza ku records eza Muhammad Nsereko ng'oli tiimu Hajjati, mu butuufu osaana otyemu. Bw'oba oli tiimu Hajjati n'onoonyereza ku misango Nsereko gyazengaawoza, osaanye okankanemu, kubanga ono mu balooya ate ye mulalamu. Kyova olaba ali confident, era awonize Hajjati n'amugamba nti togenda tuintimidatinga, togenda kutumanyiira, tugenda beera nga tukulagako fe omusajja katugende mu mateeka tumulwanirire. Kakati Nsereko yakulidde balooyazi bonna abagenda okubeerawo ku guno omusango gwa Hajji, era nga bagezaako okubeera nga balwanirira Hajji okulaba nga ate munnange bafuluma. Kino kye bayita Katonda okulwanirira omuntu. Mu audios ze twawuliranga nga Hajji agezaako okubeera nga ayogerezeganya ne Hajjati Zuula, Hajji yakulembezanga nnyo Allah, ti Allah bw'aba bw'asazeewo kakibeere bwe kityo, naye bwe kiba nga Allah tannasalawo n'obwo obuzibu nja buvuunuka. Mu butuufu Katonda wa Hajji atandise okubeera nga amulwanirira, kuba olaba abantu abavuddeyo bonna okubeera nga bayimirira ku ludda lwa Hajji, abantu abavuddeyo okubeera nga balwanirira Hajji, abasinga tebamumanyi, bamugwe guno omulundi ogusoseeko okubeera nga bamulaba, naye bali wiringi okubeera nga bamuyiirawo omubiri, okulaba nga musajja wattu avuunuka obuzibu buno bwalimu. Bavuddeyo okubeera nga bamuyiirawo omubiri nga tebatataddeemu wadde yadde n'ekikumi. Owulidde Muhammad Nsereko agambye nti abantu bo bali wiringi
okusasulira sente za bail tebagala aja akwate ku kikumi kye kyonna ne bwe zinaaba miliyoni 10 nga ze bamusabye okubeera nga bamuwa bail bo abantu bali willing okubeera nga sente ezo bazisonda mu butikitiki aji abeere nga afuluma. Kino kye bayita Katonda okulwanirira omuntu n'amujja mu buzibu, kubanga kati bw'otunuulira embeera aji buli omu kusooka ali alaba nti kaweddemu, naye abantu balina engeri gye bali mu mulwaniriramu, ng'oyinza ogamba oba balinako akakwate, ng'oyinza ogamba oba balinako oluganda, naye buli muntu olaba nga ali mu kuyiirawo aji ono omubiri nga tebamulabangako, tebamumanyi. Abasinga ffenna gwe mulundi ogusoose okumuwulirako tetumulabanga nako okujjako ebifaananyi bye tulaba ebiri mu kuyitingana ku social media ebibye, naye nga n'okumulabangako tetumulabangako, naye ng'abantu bali wiringi okubeera nga ate munnange bamuyiirawo omubiri. Sente za beyiro ba abantu bazeeyamye, ne bwe zinaaba mmeka bajja kwekolamu omulimu bazisonde aji tagenda kwata ku kikumi kye kyonna kuwaayo sente za beyiro, abantu bagenda kumulwanirira. Balooya baabo Muhammad Nsereko yabakulembedde, ate mukimanyi bulungi oyo ye balooya abamumanyi, ndowooza mumumanyi, abamutegeera mumutegeera, bw'otunula mu records ze ate ono ye mulalamuko. Bw'ogenda n'osoma ku records z'omusajja ono ojja kutegeera nti mu bintu eby'amateeka ono ye yabikenkuka, yabikuguka, mulalamuko. Kale katulinde tulabewa gye binaggweera, naye nga singa Muhammad Nsereko yali musango guno nyongero bajjukiza nti ye Hajjati kaba kaweddemu dda, era bw'abanga alimba ng'ali mu kuwaayiriza Haji, amazima gonna gagenda kubeera nga gakolaki, gagenda kubeera nga gavaayo, kubanga looya agenda okuwolereza Haji mukukunavu wa ddala, kyakola akitegeera, ate alina ne records ennungi. Kaakati guno gujja kunyuma tujja guwulira, naye ng'ennaku z'omwezi 3 Haji agenda kubeera nga aleetebwa mu kkooti agasimbagane n'omulamuzi abeere nga asomebwa, abeere nga bamusomera emisango gye agitegeere. Kale nja kubeera nga updates zonna tuzibatuusaako butereevu wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tuyera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportinga emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kw'osa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.